This is the Word of God. Akusuubiza agira akumma era Katonda akyaterekera omunaku nga bwe kitavunda era bw'atyo bw'akikakasiza ne mu byawandiikibwa nga bwe kyawandiikibwa mu kitabo ekya Yeremiya essula ya 29 olunyiriri olw'ekkumi n'olw'ekkumi n'olumu nti kubanga bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti emyaka 7 bwe girituukirira egy'e Babilooni ndibajjira era n'entuukiriza gye muli ekigambo kyange ekirungi nga mbakomyawo mu kifo kino. Kubanga mmanyi ebirowoozo bye ndowooza gye muli, bw'ayogera Mukama, ebirowoozo eby'emirembe so si bya bubi, okubawa okusuubira enkomerero yammwe ey'oluvannyuma okubeera ennungi. Bityo olunaku olwaleero tugenda okwogera ku nteekateeka ya Katonda eri obulamu bwo, eri obulamu bw'abantu. Pulaani ya Katonda ennungi nga bw'eri, era ng'olunaku olwaleero tugenda okubala okuviira ddala ku namba 5 paka ku namba 1. Ganze Mugoya Michael omuweereza wa Mukama, nzidde wano ku Uganda TV, ku YouTube, Telegram, TikTok ne ku WhatsApp okubatuusaako pulogulaamu eno obuwoomi bw'ekigambo. Katutandike bwe tuti. The Word of God, number 5. Pulaani namba 5 ku nteekateeka ennungi Mukama Katonda z'alina eri obulamu bwo ey'okubeera nti no Yesu yaddayo mu ggulu okubeera nga akuteekerateekera ekifo. Kyawandiikibwa mu Njiri ya Yokaana essula ey'e14 okutandikira ku lunyolwe. Mu nnyumba ya Kitange mulimu ebifo bingi eby'okubeeramu. Singa tekiri bwe kityo nandikibagambye, kubanga ngenda okubateekerateekera ekifo. Era obanga ngenda okubateekerateekera ekifo, ndikomawo nate ne mbatwala gyendi, nze gyendi nammwe mubeereeyo. Kale muganda wange, emu ku nteekateeka ennungi Mukama Katonda gye yakuteekerateekera kwe kubeera nti nno eyo mu bifo eby'omu ggulu yakuteekerateekera dda ennyumba ziri amatiribwa nakwokomya amaaso, mwe tugenda okubeera nga tweyagalira, mwe tugenda okubeera nga tunyumirwa obulamu obw'olubeerera. Era enteekateeka eyo ennungi y'ensonga lwaki Yesu yaddayo mu ggulu ateeketeeketeeka ebifo ebyo, olwo oluvannyuma ajje atunone atutwale naffe tubeereeyo. Kale muganda wange, nkusaba oleme okusubwa amatiribona ag'ennyumba yo eyakuteekerwateekerwa mu ggulu. The Word of God, number 4. Namba 4 nga twogera ku nteekateeka ennungi Mukama Katonda z'alina eri obulamu bwaffe, tutaddemu ensonga ey'okukula era okweyongera okumufaanana. Kyawandiikibwa mu kitabo eky'olubereberye essula esooka olunya olwa 26 awamu n'olwa 27. Mukama Katonda we yayogerera nti no tukole omuntu mu kifaananyi kyaffe mu ngeri yaffe, era bw'atyo n'atonda omuntu omusajja n'omukazi mu kifaananyi kye mu ngeri ye. Naye Adamu ne Eva muganda wange bwe baayonoona, kyawandiikibwa mu kitabo ekimanyiddwa nga eky'Abaluumi essula ey'okusatu olunya olwa 23 nti kubanga bonna baayonoona ne batatuuka ku kitiibwa kya Katonda. Kale ffenna bwe tutyo twayonoona ne tubeera nga twava mu kitiibwa kya Katonda. Naye olwa 24 ne lugamba nti naye baaweebwa obutuukirivu bwa buwa lwa kisa kye eky'okununulibwa okuli mu Kristo Yesu. Kale ffenna bwe tutyo Yesu atukuutira tubeere nga tukula, tubeere nga tumufaanana nga bwe kyawandiikibwa mu kitabo eky'Enjiri ya Matayo essula ey'e11 olunyiriri olwa 29. Mwetikka ekikoligo kyange muyigire ku nze, kubanga ndi muteefu era omuwombeefu mu mutima, nammwe muliraba ekiwummulo eky'omu myoyo gyammwe. Kale yeteekateeka namba 4 okufaanana okwo okwa Kristo Yesu Mukama waffe. The Word of God, number 3. Namba 3 ku pulaani ennungi Mukama Katonda z'alina eri obulamu bwo, eri obulamu bwaffe ffenna, y'enteekateeka ey'okubeera nga tufugira wamu naye. Jjukira kyawandiikibwa mu lubereberye essula esooka olunya olwa 26. Emu ku byatonze omuntu kwe kubeera nga bafuganga eby'omu nnyanja n'ebibuuka waggulu,
n'ebisolo n'ensi yonna na buli ekyewalula ku nsi. Kale enteekateeka eyo era erabikira ddala ne mu kitabo eky'okubikkulirwa essuula ey'okutaano okutandikira ku lunyiriri olw'omwenda, gye bayimba oluyimba olujja nga boogera nti osaanidde okutoola ekitabo n'okubembula obubonero bwakyo, kubanga wattibwa n'ogulira Katonda olw'omusaayi gwo mu buli kika n'olulimi n'abantu n'eggwanga, n'obafuula eri Katonda waffe obwakabaka era baakabona era abafuga ku nsi. Kale muganda wange, ekimu ku nsonga eyakutonderwa okubeera nga ofuga, naye olw'okuba nti n'omumpembe Setaani yali yatuggyako obufuzi n'obuyinza, Yesu Kristo yamala n'atugulayo n'omusaayi gwe, era bw'atyo kitukakatako ffenna ffenna okubeera nga tufugira wamu naye, kubanga yatufuula obwakabaka era baakabona abafugira awamu naye wano ku nsi. The Word of God, number 2. Pulaani namba 2 mu nteekateeka amatendo Mukama Katonda z'alina eri obulamu bwo, okubeera nti nno yakuteekawo wano ku nsi obeere nga otwala era nga onyumirwa emikisa gye gyonna, nga bwe kyawandiikwa mu kitabo eky'amateeka olwokubiri essuula eya 28 olunya olusooka. Awo olunaatuukanga onoonyiikiranga okuwulira eddoboozi lya Mukama Katonda wo, okukwata ebiragiro bye byonna byekulagira leero okubikolanga, Mukama Katonda wo anaakugulumizanga okusinga amawanga gonna agali mu nsi. Kale njagala okutegeeza mukwano gwange nti enteekateeka ez'okubeera nga onyumirwa emikisa gya Katonda naye byonna ebirungi bye yakuteekerateekera wano mu nsi, nkutegeeza nti nno y'emu eyo byennyini Mukama bye yakuteekerateekera, era nga bwe kyawandiikibwa ne mu kitabo ekya Isaaya essuula esooka okutandikira ddala ku lunyiriri olw'19, Bayibuli egamba nti bwe munaagondanga ne muwulira munaalyanga ebirungi eby'ensi. Kale mukwano gwange, tosubwanga enteekateeka zino ennungi eza Mukama Katonda z'atulinako eri obulamu bwaffe, kubanga buli lwe tugonda ne tuwulira eddoboozi lye, olwo emikisa gye n'abeera ng'agituyiira. The Word of God, number 1. Enteekateeka namba emu esingirayo ddala Mukama Katonda gy'alina eri obulamu bwo era eri obulamu bwaffe ffenna, bwe kubeera nga tusikira obulamu obutaggwaawo. Jjukira kyawandiikwa mu kitabo ekimanyiddwa ng'ekyenjiri ya Yokaana essuula ey'okusatu olunyiriri olw'16, kubanga Katonda bwe yayagala ensi bw'ati n'okuwaayo n'awaayo omwana we eyazaalibwa omu yekka, buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Kale enteekateeka eyo ennungi gye tuyitamu wano mu nsi, okuyita mu bisoomooza byonna, tubeera tuluubirira okutuuka ku ekyo Mukama Katonda kye yatuteekerateekera eky'obulamu obutaggwaawo. Era kirabisibwa ne mu kitabo eky'okubikkulirwa essuula ey'okusatu olunya olw'12, wagamba nti awangula ndimufuula empagi mu yeekaalu ya Katonda wange, so talifuluma nate bweru, nange ndiwandiika ku ye erinnya lya Katonda wange n'erinnya ly'ekibuga kya Katonda wange, Yerusaalemi ekijja ekikka okuva mu ggulu nga kiva eri Katonda wange, n'erinnya lyange erijja. Kale muganda wange, eyo y'enteekateeka esingirayo ddala obulungi. Byonna byonna by'osuubira wano ku nsi, okufuna 10 ku nsi n'10 mu bulamu obujja, jjukira nti nno byonna bimaliririza mu bulamu obutaggwaawo. Kale tobusubwanga. This is the Word of God. Ezo ze zimu ku pulaani eziva mu bufukunya obw'enteekateeka ennungi ennyo Mukama Katonda z'alina eri obulamu bwaffe, nga bwe kyawandiikwa mu kitabo ekya Yeremiya essuula ey'e15 olunya olw'2, era ndikufuula eri abantu bano bbugwe ow'ekikomo aliko enkomera, era balirwana naawe naye tebalikuwangula, kubanga nze ndi wamu naawe okukulokola era n'okukuwonya, bw'ayogera Mukama Katonda. Kale nno muganda wange ggwe abadde ateetwaliranga Yesu Kristo okubeera omulokozi w'obulamu bwo, essaawa ya kaakano akukoowoola enteekateeka ennungi z'alina eri obulamu bwo
kwe kubeera nti akulokola era ng'akuwonya. Kale beera ng'omukkiriza olunaku olwaleero omusembeze mu bulamu bwo, obeere nga naawe obuganyulwa mu nteekateeka zino ennungi z'alina eri obulamu bwo. Abadde abatuusa ku pulogulaamu eno obwomi bw'ekigambo ku Uganda TV, nze Mugoya Michael, nga tusinzidde ku YouTube, ne tusinzira ku TikTok, ku WhatsApp era ne ku Telegram. Mukama Katonda waffe abatukuumire. This is Uganda TV for you.